Kadama TV tulina Kadama wano ayagala okubeera nga awa ku magezi bakadaama banne engeri y'ebintu engeri gy'abirabamu omuntu bw'olina okweyisa mu nnyumba biki by'olina okwogera ne by'otalina kwogera na kiki oluusi ekiyinza otuleetera obuzibu mu nnyumba z'Abawarabu. Yahalonya buli Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ab'eddiini endala Mukama yeebazibwe. Nkulamusizaako ssebo Kadama TV. Amannya nze Hanifa nga nsinzidde mu Saudi Arabia. Nina amagezi ge njagala okuwaako kukuba akadaama bannange at the same time nga nteesaako ku mwana omuwala eyali tafuna bujjanjabi bulungi mu nnyumba. Nze kye ndowooza nti ekimu kisobola okuba nga kyava ku ebyo byennyini bye yayogera. Mr. Kadama, nsaba okwogerako ku nsonga y'abaana ab'obuwala abava mu maka agamu n'agenda mu maka amalala. Kye kimu ne bw'oba nga nawe wakava e Uganda n'oyingira mu maka. Amaka g'oyingiddemu ozze kukola, tozze kwetottolako, tozze kwogera ku biki by'obadde oyitamu gy'obadde, tozze kwogera ku biki amaka agakulemye ne bakuleeta mu gano amapya bye bakutuusizzaako. Tonyumya birwadde by'ofuniddeyo. Yeyo ensobi mukwano gwaffe omuwala gye ŋŋamba gye yakola. Kuba okusinziira nti bano abantu baasobola omutwala mu ddwaliro omulundi ogwasooka naye kati beesuulirayo gwa naggamba. Weebuuze lwaki? Nze ku sayidi eyange ndowooza nti kyava ku ekyo omwana omuwala kye yogera nti ate bino nabifunira eri. Kuba kubemu akafaananyi bw'obeera ggwe. Omukozi najja nagamba ate gye nabadde anti gye nafunira buno obulwadde tebanzijjanjaba. Kati nze mba mbijjanjaba. Nze neetaaga mukozi, seetaaga mulwadde. Mu kino kikyegezaako gamba buli mwana buli kaddaama yenna wompuliriza nkusaba ekintu kimu, learn to keep secrets. Bannaye tuyiga okukuuma ebyama. Bwe tudda mu bulamu obwa bulijjo oba in professional terms, professionally, kuba guno nagwo gwe tuliko mulimu. Omuntu yenna bw'okeera ku makya, njagala Mr. Kadama ombuulire, oyina omulimu gw'ogaba. Ofunye abakozi bajja bakola interviews. Naye oli n'atuuka nga agamba gy'abadde gye batamusasula, gy'abadde gye bamukola biki, gy'abadde gye bamukola biki. Omuntu oyo osobola omuwa omulimu? Tosobola olw'ensonga oba ogamba ne bw'anaava ewange era ajja kgenda njogerako ebyo. That's why omuntu yenna bw'ovanga ku mulimu ogumu okudda ku mulala oyina okuleka ebyeri nga bibyo n'eri gy'obadde. Boosi w'omupya talina kumanya mpisa gye babadde bakuyisaamu kubanga tajja kugaana kuyisa mu mpisa y'emu olw'ensonga gy'agamba ndaba n'eri bwe babadde bakola ki, bakuyisa. Kye mbadde ngezaako ogamba mbufunze tuyige okusirikako. Jjangu mu maka g'omuntu kola ebyo ebikuleese. Bw'oba nga eri wavuddeyo n'ekirwadde tokibagamba, just show them nti ate obufunidde awo bukukutte. Don't tell them nti buno obulwadde ate nabujja eri, teri agenda kukujjanjaba birwadde byeri. So kyekyo bamikwano tugezeeko nnyo okukuuma ebyama. Mr. Kadama, bwe tuddako ku nsonga z'obulwadde, nze engeri gye nkikwasaganyaamu eyange yeeno. Nze neewunza. One day nze nalwala. Bwe nalwala bino ebiseera bya corona, nalwala tegwali musujja naye nafuna obulumi mu lubuto nga bwenziza balance, things of that kind. Naye bannange nabasaba okuntwala mu ddwaliro ne bagaana, ne baŋŋamba corona, ne baŋŋamba waliwo corona biki biki, ne bampa remedies ez'ewaka ne mbinywa naye nga bwenziza balance. Ne neebuuza kiki nga sibitegeera.
namala mu nnyumba muno ennaku zaalinga 2 nga nkola bakuyita oyina okukola naye ng'obulumi bunnuma nentuuka ne ngamba naye kinnyo ne nkwata olupapula ne peeni ne mpandiika mu luzungu ebbaluwa ebasaba bantwale mu ddwaliro nga mbannyonnyola n'obulumi bwe nnina kati ne mbiwa omwana omuwala aliwo yamanyi oluzungu bwe namala obbimuwa bulungi nnyo n'abisomamu naŋŋamba tabitegedde biki n'agamba maama we naye ayagala mutwala mu ddwaliro ne baŋŋamba twali okolona olaba biki ne bampa panado ne ŋŋamba kale enkeera saava mu buliri nasooka ne nsirikirayo ngenda okulaba omuwala az'okuseeya n'agenda kati baali bamanyi oba neebase bwebasi nnyo nalaba ng'omukazi agenze kwebaka ate omukazi waddayo neyebaka azuukuka kawungeezi ssebo nze nayavula nali nsobola okutambula kuba nali mpuya paini yes naye nali nsobola okutambula otuuka mu ruumu ye naye nayavulawo ne ntuukayo ne mugamba nfa njagala kuntwala mu ddwaliro naŋŋamba ofa naŋŋamba kale genda weetegeke nkutwale saatambula nayavula bwavuze kati bwe yalaba nga ndi mu purosesi y'okwavula jjukira nali mmazeewo ekiseera nali mmazeewo emyezi 8 yatya n'asituka n'akubako kyabaaya kye anti obamanyi ebyabwe n'antwala bwe nadda naŋŋamba ssente ogenda kusasulako ne kino njagala kigenda eri bakadama bonna mukama wo bwakusaba okusasula ssente z'eddwaliro njagala omanye nnyo kontrakiti yo kyegamba nga kikuli wano mu mutwe bwe yaŋŋamba namugamba okay olw'okuba nali siwulira bulungi ne ntwala eddagala lyange nemmira bwe natereeramu ne mmutuuza ne mugamba maama waŋŋambye okusasula eddagala obujjanjabi ne mugamba naye oyina kontrakiti yange nambuza kontrakiti bye biki nze sitegera luzungu nengezako munnyonnyola oluwalaba olutonotono lwemmanyi n'ayita muwala we nembagamba kontrakiti yange egamba muyina okunzijanjaba oba biki kasama nga mbitwalidde wano ewammwe omukazi yantunuulira Mr. Kadaama obulwadde obulala obwantuukako bwali nagenda ne bukya ne ndwala amabwa mu kamwa omukyala ne mmugamba nga gatandise okujja kati naŋŋamba gajja naye gajja genda biki naye gatwala ng'eg'okusaaga kati namusaba omubisi gw'enjuki gwaliwo omubisi waliwo obudomola 2 bulita emu n'abutwala mu kisenge kye n'abukweka n'abugjawo yasooka kumbuuza gwaki namugamba nina amabwa naye bwe nteekako omubisi nja kuwona naŋŋamba teekako tamal entende nembuuza nteekeko entende ejjukira yakukunya kyokka ate omubisi gubaddewo yagugjawo nga ndaba n'agutwala ne bagukweka mu kisenge neŋŋamba okay kati amabwa ekyennaku gagenda gakula kagannuma neŋŋamba bano mbakoze nti ate nga nina okukola kati nentuuka ekiseera nga mpulira amalusu gampitamu nga bw'omanyi ebintu byamabwa mbuuza nakola ki nasottanga akagaati nga nkayiwa mu kyayi nenkasotta nemmira bumizi just to survive you know nina okukola singa mba sitadde ekintu mu lubuto ate mampisibwa bubi naye ekyo nakikolanga nga tandaba nze nfumba naye buli lwe nafumbanga nga sirya ate nga kibakola bubi jjukira mukyungu mbamuuze kanfumbi atandika okwebuuza lwaki talya namala ennaku zaali 3 nga ngifumba ne bagirya ne bagimalawo nga siridde nambuuza lwaki bw'ofumba tulya ne mugamba nakugamba ndi mulwadde nankolerayo 2 remedies mbombinyumunguze mu kamwa nabinyumunguzaamu for 4 days nga tewali nkyukakyuka wabula nga bimbalagala naŋŋamba buli bwe bimbalagala mbeera nja kuwona neŋŋamba okay nembikozesa nga sina kyakukola naye bwe natandika trick eyo y'okuba nga mbinyumunguzaamu ng'ate n'okulya sirya kwegamba n'atuuka n'atya n'agamba yuno
leeta ssente gula eddagala. Ne mugamba maama ndi mulwadde onsasula ssente mmeka? Contract yange egamba bwe ndwala you have to take care of me. Olina okupa medication yonna. Kati n'amala n'agenda n'angulira eddagala. Nendikozesa within 2 days nali mmaze okutereera eddagala ly'abano liri strong. Naye mu kino kikyengezaako okwagala okuyisaawo nti abaana abawala mwenna bw'olwala don't act brave. Waliwo katugeze bw'oba olwadde musujja. Nze omutu ogenda ngunduma ne neewunziza ddala n'ontuma kino ne nkulaga nti sikitegeera. Ne nkulaga nga n'okutunula sikyatunula. For example, omwana omuwala oyo alwadde amaaso. Amugamba amaaso gannuma. Nze amagezi omwana omuwala oyo ge nsobola omuwa gali aga. Omwana omuwala oyo amagezi ge nsobola omuwa eyalwala amaaso tebaagala mugulira ddagala ly'amaaso gali gamu. Akikolere ku mukama we. Amuyite ajje bulungi. Manyi batera okwetuuza wansi waliwo entebe ajja agyekooneko ng'akigenderedde. Agwe amubuuza ate kiki? Anti amaaso gannuma siraba bulungi. Ekitegeera amutuma ekintu oba kikopo atomere. These people bo bagenda nabikolwa so si nabigambo. Bona amugamba nti oli mulwadde aba amanyi omulimba toyagala kukola. You have to put something into action ekiyinza omulaga nti mu butuufu condition gy'olimu si nnungi. Togenda kukola bintu ebyo nnaku bbiri aleme kugulira ddagala oba kutwala mu ddwaliro nze nkulayirira. Try it, akigezeeko. Amutuma oba amutumye ekikopo akireete. Oba azze atomedde luggi oba kiki excuse yonna amaaso gannuma. I don't have medication. Nze ge magezi genyinza okuwa abaana bawala nti tulina okugezaako to act smart. Kubanga nebonakubira aba office n'obagamba nti ndi wano amaaso gannuma tebanzijanjabye. Ba office bakolere kibaligule. Bagenda kugamba tujja kwogera naye. Oyinza n'ofuna oli n'agamba tokola weegulire eddagala. It's your life. Naye we have to act smart kuba n'abantu. Olina okugezaako okubaagazisa ggwe ky'oyagala. Si mu bubi mu bulungi. Okitegeera kuba nze nina incident wano nze nina incident eyanguddeko wano. Nina ekintu kye nali nabasigamu nti bwe wabaawo ekintu kyonna ng'ayomba simuddamu. I don't respond. Muleka n'ayogera wangamba ddamu towulira nemutunuulidde bwenti. Mala ne muddamu mu bukkakkamu ne mugamba alhamdulillah. Bw'akoowa n'angamba genda. But incident eyanguddeko eggulo. Omukyala yaŋŋambye muwala we bampise muwala we n'angamba nina olugoye lwesiraba omwezi mulamba. Ne mubuuza tolulaba omwezi mulamba bulijjo oyambala ki? Kati ate omukazi n'angamba wagolodde olugoye sirulaba. Naye nga luli mu kisenge kyabwe be batinkula engoye be bakasuka. Kwegamba ate omuwala ekyokuŋŋamba nti amaze omwezi mulamba empale etagiraba. Yaŋŋambye empale yange sigiraba for a month. Ne mugamba kiki ky'oyogerako? Nensooka ne mubuuza bw'olaba sayizi yange nyambala naawe. Nambuuza mu kisenge ekyo teziriyo. Ne mugamba gendayo. Kati olw'obusungu wallahi nawulidde nga nzijudde. Mr. Kadamba tomanyi kintu kikitegeeza muwala muno okujja n'akubuuza nti empale yange sigiraba. Nagambye Katonda wange. Natandise okubuuza ne ngamba bano abantu bandowooleza mu kika ki? Kati we naleese olugoye nina ze nadde nagolodde omukazi n'azuunyaako. Ne ŋŋamba alowooza nzambala nina omubiri gwange. Kawala ke kati ne kalinga ensiri. Sisobola kuyisaamu omukono mu lugoye lwako. Najjudde kati mu busungu nabazeemu ne mbatabukira
ne kati ate omuwala oluzungu bw'oba oyogera nnyo tasobola dduwulira. Omukyala nga bw'enjogera bw'amugamba kati nno gw'osoma oluzungu tunnyonnyola ayogera ki, naŋŋamba muzisitegera luzungu nnyonnyola mu Luwarabu. Njogeramu eby'Oluwarabu 2-3 ne njogera Oluzungu. Ate bwe ndaba nga nawe olutabuse nga njogeramu Oluganda. Kati omukazi ng'akwata ku mutwe ng'agamba la ilaha illallah. Okitegeera? Naye bwe yalabye nga mmutabukidde kuba bulijjo sikikola. Sometimes mu bano abantu tulina okwefuula abantu ab'enjawulo tutya. Tomumanyiiza karakita yo. Tomumanyiiza karakita yo. Bw'ona omumanyiiza nti buli kyakugamba omubwatukira omuddamu omuleekaanira ne bw'oliba omugamba ekituufu tali kukkiririzaamu era ajja kuba amanyiza embeera zo. Kati nze kyekyo kye nkola. Sometimes I act silent, sometimes I act like omuntu ali ize agamba sorry, sometimes ntabuka. Okitegeera? Y'engeri gye nkwasaganyamu ebintu byange. Adama TV mwebale tuweereza. Mukama Katonda batuweere kye musinga okwagala. Tweyanziza tweyanzege. Mwebale nnyo okubeerawo okutuwuliriza ba mikwano.